Abanyakampala na Uganda Yuna. Nobat Events and Awesome Entertainment present Reggie live in concert at Lugogo Cricket Oval on 10th May 2024. Tickets are 20k ordinary and 50k VIP, 1 million gold table and 2 million platinum table. Come represent for Reggie. It's gonna be non-stop entertainment. Ku AC Media UG kakati ekibeerawo mu bantu abali depressed nga baze kunywa mu baala najja mu baala abantu abo tebatera tutamira osobola omusanga ku mulimu nga wakatuuka ku shift saa 12:11 ne mukola ne munyuka naye nanyuka nammwe ng'omukozi kumakya ogenda okudda akawungezi nga waali be bantu b'osanga nga batunula walagi nga batunula omwenge nga ali dehydrated nga anywedde nnyo olaba ne obeera depressed nga tonywa mwenge still you get dehydrated kati ate ono anywa wali omusajja omupensiona mukulu mu myaka naye ndowooza ye ekyamudepress nga zaali nsonga z'amaka nabutafuna bye yali asuubira yanywanga was a regular client at a certain spot nga buli lunaku anywa regular client alekawo 6 leero enkya nalekawo 13 wiki nalekawo 23 sente ne ziggwawo nadda mu byakusayininga ku bbiiru anyweddeyo 6 n'asayina anyweddeyo 13 n'asayininga ku bbiiru sente ne zimuzitwalira okusasula n'asingayo emmotoka n'aginywa neggwawo emmotoka ki primo Samana Ndoboozi na Bulime Esther SC wano ku Talk with SCS Media Uganda nkubuuzaako gwe wenna w'osinza okubanga otola. Thank you so much. Okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno no subscribinga no likinga no commenting no sharinga. We really appreciate you. Thank you so much. You're doing a great job. Mwenna abatulabire Uganda bambi mukola kyamaanyi, abatulabire Saudi Arabia, abatulabire Qatar, abatulabire Dubai, Oman, Iraq, Romania, UK, USA, Canada, Italy, France, Germany, Bahrain. Bambi mukola kyamaanyi. Nambiru, and thank you so much. Fahad Sebulime bambi webale nnyo. Point Media, thank you so much. Julie Love, thank you so much. Ani gwe sogeddeko Ali Ekata nawe nkubuuzaako bangi nnyo abalanja bogerako olala. Thank you so much. Naye nga olunaku olwaleero tuli wano ne Stewart, how are you? I'm good, yes. Obulamu bugamba ki? Lamusuubire. Obuze. Awende. Naye nga weetuli. Maze ne ndabika. Abantu obeere nga batukusaba. Stewart. Oweze Stewart. Nobaba bannange. Stewart ajja kujja. Ate ndabiseeko banfu. Naye nga bagala nkufuuleko host buli kaseera tubeere wano tunyumyemu simanyi nakumanya. Stewart, how are you? I'm good, yes. Emirimu gitambula gitya? Bemusimibe. Sooka obuze kubatulaba. Anaye abatulaba. Oyongera n'obbagamba nti oli mu kutabula ka juice. Bajja kkanywa. Abatulaba mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kwekumira ku mukutu gwa AC Media. Tusiima nnyo. Amanya nga bulijjo Stewart. Tuze kwayawayamu ku nsonga nga bulijjo. Ezimu. Kunyumyamu. Era nayongera obbajjukiza temwerabira kunkubirako kasimu kange 0702 015823 0785864464 for any function nga bulijjo bakolera cocktails no tabula no mixinga. Yes, abagenyi bo ne bacyamuka ne badde bakanga basanyufu nawadde nga bali nga banyumirwa nga balina vibe atubakumira mu vibe wako okunywa kuonywa nga bali tuli mu vibe n'ogera mu vibe. Mwekali akazukusa obwongo. Obadde osirise. Mwebuli obuzukusa obwongo. Oka muntu ng'ayogera weda n'onaayogera. Atandika okweyogeza yekka. Nara okubira ku Stewart cocktail. Ate otraininga ndoza n'aba. Traininga n'abakozi b'amabaala. Naye restaurant bogenda tandikawo restaurant yo ebbaala yo. Jane nkuyambako ku bintu ebimu traininga abakozi, menu designing, bar setup and stuff like that. Okay, that's really cool. Yeah. Banaye muwagire Stewart. Muwagire ka cocktail kalungi nnyo ka mulembe nnyo. Yeah, Stewart, thank you for coming. Welcome. Wankubira simu ogirawo. Thank you so much. Omanyi ennaku tulina campaign gye tuli mu kutambuza.
mental illnesses. Twatwogera ku sadness, netwogera ku depression, netwogera ku bintu bingi nnyo. Kufuna. Emabegako we twali tunyumya mu mbozi zaffe ojjukira bulungi naddala embozi z'ebbaala. Twayogerako ku bintu ebimu etulaba abantu abasinga nti tebajja mu mabbaala because they want to. Ekitegeera abamu bali okulaba nti they cool down, a lot is going on. Ekitegeera oba oliawo abamunyumizaako nabo abamwogeddeko nabo abamu nemu discussing naga you know what ekiri ewange kitokota si kisaanikire. Ekisinga okwewunyisa nga ate bantu bannaffe bennyini bebatusindika mu mbeera ezo. I've always been telling people ababeera wano ku media nti depression ezo mental illnesses ez'enjawulo nnyingi nnyo wano mu Uganda naye tetunnabaziraba. Naye ekisinga okuluma nti ate ffe ffennyini fe abaziteeka mu bantu baffe n'obeerawo ng'omwami akustressinga n'obeera ng'omukyala akustressinga omuntu akitegedde ng'oluusi teyaligeza na mu mbeera. Yes, so a lot comes out. So awensinga nga Stuart obadde mu bbanga ddene mu bbaala. Depression mu bbaala eri ku level ki? Depression mu bbaala oba mental illnesses ez'enjawulo. Kakati. Sadness, what? Topic ngazi. Child trauma. Ngazi depression. Ndaba okiwulira. Kizito mu. Depression. It sounds big. It's depression. Yeah. Actually, abantu abasinga estebawula depression na stress. Na stress. Abantu abasinga tebabyawula. Naye depression kigazi nnyo. Abantu bagetinga depressed to an extent. I think be mentally ill, also kabira depressed, no be mentally ill. And mental illnesses nyingi. Yes, true. More depression, sadness, ezo nazi stress, ezo nazi gende. Kati omuntu bwabera depressed abanendwadde endala nga 2 oba 3. Nga abane stress. Abane binendwadde ngazi anxiety. Nga ziri omuziruma omuntu. Nga ziri omuziruma. Abamu anxiety tebamutegeera naye anxiety atera kuluma abantu abanywamu ku mwenge. Nanywa omwenge the following morning osanga yeesooza like tabitegeera alina feeling eri weird, talina appetite, alina fear within him or her. So anxiety. N'omuntu ali depressed abeera ne anxiety. Naye ate bw'obeera depressed, I wouldn't advise you to drink. However, most of the people drink thinking they will heal. Or they are solving the problem, but they are worsening it. Because omwenge gokka, alcohol is a depressant on its own. Yeah. Omwenge gokka is a depressant on its own. So ate over a depression, I don't know gatamu depressant, which is alcohol. You're worsening everything. So the only advice I can give them is one. Talk to someone if you're depressed. Omuntu agamba nga nti ali depressed muwe obudde because depression kirwadde kyamaanyi. Kakati ekibeerawo mu bantu abali depressed nga baze kunywa mu bbaala. Bajja mu bbaala. Abantu abo tebatera tutamiira. Osobola omusanga ku mulimu nga bagatuuka ku shift saa 12:11. Nemukola nemunyuka naye nanyuka nammwe ng'omukozi. Kumakya ogenda okudda akawungezi nga waali. Be bantu b'osanga nga batunula walagi, nga batunula omwenge. Nga ali dehydrated, nga anywedde nnyo. Olaba naye obeera depressed nga tonywa mwenge. Still you get dehydrated. Kati ate ono anywa ng'ali depressed. Nayongeramu ate omwenge. Oluusi ayongeddemu spirits ez'enjawulo oluusi. N'enjaga bayiga. Buli kikuba bayaga kigezaako. Be bantu b'osanga beeyogeza bokka anywa obucupa bwe n'atandika okwetakula mu mutwe. Ng'ayogeza yekka omanyi oyo. Waliwo ekiganye. Waliwo ekiganye. Abamu batera nakwatula amannya g'abantu. Naye gundi
kati walingawo omusajja ng'anywamu oburawundi nga mukaaga obwa whisky ng'awoza kimu kato awawanda mu giraasi awamanya nti kato yavaako yamuviirako obuzibu yaleeta obuzibu abamu bagetinga depressed ne basingayo ebyawe ne babinywamu omwenge ng'emmotoka wali omusajja omupensiona mukulu mu myaka naye ndowooza ye ekyamudepressi nga zaali nsonga z'amaka nabutafuna bye yali asuubira yanywanga was a regular client at a certain spot nga buli lunaku anywa regular client alekawo omukaaga leero enkya nalekawo 13 wiki nalekawo 23 sente ne ziggwawo nadda mu byakusayininga ku bbiiru anyweddeyo omukaaga n'asayina anyweddeyo 13 n'asayininga ku bbiiru sente ne zimuzitwalira okusasula n'asingayo emmotoka n'aginywa neggwawo emmotoka ki Primo super bali bagibaliddemu sente mmeka simanyi sijja kulimba byali bya management nanywa pawa kuliyawo neggwawo Primo neggwawo that's how omuntu n'ateekayo emmotoka nanga kati manye emmotoka yange ngisinzeeyo ngenda ginywamu omwenge paka kati ku ssaawa eyo omuntu ali depressed aba alabira ddala omwenge gwe gumusanyusa ne weebaka tafuna tulo talina appetite aba n'obusungu aba n'ekisungwira aba ne fear mu ye taconcentratinga kati alaba aweddewo kati okunywa omwenga kirabanga solution naye ng'abeera wesininga buli kimu be bantu b'osanga agamba ono yali mugagga naye kati yaddamu olagira bwafaanana abaana be baafa sirimu bona ne baggwawo kyekimusumbuwa ono gula yava ebweru nga talina kyalina depression olwaleero bantu bangi they are going through depression naye nga tebamanyi oba nga bamanyi naye nga bannaabwe tebanaba bazuula ate depression ono omulaba ese depression ono agira mu makubo mangi ebiseera ebisinga depression is long term kati oli omuntu watukiroga nti ali depressed omuntu agambanga nti ali depressed mu obudde nga sinawe agenda mu makubo ga depression kankwe ekyokulabirako nina omuntu gwe mmanyi ekizibu kye kiri eki tamanyi kikaaki tamanyi bamuzaala she has gone through depression throughout her lifetime obutamanya kikaakye has affected her life, her entire life, relationships, emirimu, buli kimu. Kati yakulira wa? Alina amaka ge yakuliramu. Yali amanyi be bamuzaala. Naye ate obuzibu bwava ne bakamuntenya nti be bamuzaala. N'ababuuza mwanzijja wa? Bani bazadde bana? Maama we yajja bwati ne bwati ne bwati kati tukuyambe bwe tuti tugenda kukwasa omuntu agenda kuyambako mpaka n'essaawa leero. How has it affected her life when it comes to mirimu bichimi? Ta concentrating. Omuntu ali depressed, he or she cannot concentrate. Abalaba abaweddemu essuubi. Sina mama, sina taata. At one point yali anywa enjaga, anywa sigala n'omwenge, Monday to Monday. Naye n'atuuka n'afuna family ng'omuntu. Nga buli musajja gwafuna baawukana. Bambeera eyo. Ng'alabira ddala talina future. She doesn't concentrate on anything. And you know, when it comes to men marrying us, abamu kati abantu bali serious ayagala my family kijjo abamu. It's true. Ate abamu balina ebyo bavuddeyo nga omuntu atalina abazadde be abamulala nnyo. Byebyo. So nabeera mu mbeera eyo. Ogenda mwanjulawa. Wano we bankuliza. Ogenda antisinzira relationship kijoyina n'abo abantu abakuza. Nakyo kisinzira. And me what I'm saying, when tukidde okuba nga bankuzizza, can they accept me to be introduced to their home? Specifically ye yafunamu obuzibu yazaala kibali bamusuubiramu si kye yafuuka. Yazaala kyali and they got disappointed. Okay. So ne bamugamba katugambe. Nekibanga n'ekibonerezo. Perfect.
meaning nti already kati already ali balabanga burden naye nyini yalabanga burden ekifaananyi kya family akyonoonye okay so abadde mu depression ebbanga eryo yonna or was for like how long olwebaka mutema sibe bamuzaala that was around yalimu S3 S2 S3 simanyi oba myaka ki naye yalimu O level senior 2 senior 3 awo yes abadde depressed abeera ku mwenge sigala buli kimu akikozesa so niwabaawo ne depression y'abakadde yekyeyo wa ntondo naawe atuse emyaka gy'obukadde alina entondo kumbe mukazi wati si ntondo depression byeyagala tabifunye yawerera abaana naye bali awo bazaalidde kuki ku lujja kati obusungu obwo abuteeka ku bantu ne balowooza nti ntondo talina abaana be tebafunye mirimu bagenze mirimu egitasanyusa tuufu kanosanga namukadde ayiza omwenge ku myaka emikulu atambula ayogera yekka atambulira mu bigere avuma abantu ku kyalo ali bitter with other kids depression n'aloga abantu bonna n'abamalayo okitegedde be bantu bosanga afudde kikutuku ali mu buliri kati omuntu wayo wabaze mubaala kunywa nze mbategeera omuntu omutegeera nti ono ali happy ono tali happy omuntu ajja mubaala n'anywa n'akaba yeka amaziga tena gwayogedde naye nafunawe ecupa ya bia natanga okukaaba mukigwanga omuntu akaaba so ekitegeeza ebintu bingi ebintu ng'ogyeko okukaaba biki ebintu ebirala bituyinza okulabirako tino omuntu ali sad oba tali bulungi ng'ali mu bbaala wadde abamu bazze kunyumirwa naye taze kunyumirwa aba mukambwe omanyi with bars okay omanyi abantu abamu tebawula bars and restaurants naye with a bar setup whereby you receive a crowd of people abantu bajja kukaunta abantu nga 20 ono alina sente nono alina sente ono alina sente abantu bwe batyo tebagumiikiriza abaana obusuulu ayinza okugenda nasanga abalala nga 20 nga basatu bana bonna nga bagala byakunywa naye tagumiikiriza abasanzeewo buli kimu akikusabisa busungu ate ng'ali soba anywa kabiya kamu abantu bwe batyo nga bwe batyo na feelings tebalina bundi eyo bagita empathy I think so buli kimu akiraba bulala akiraba lulwe aba mukoowu erina ono yonyini yeekoowa oteekamu omwenge ate kibeera waasi n'omusanga akabayika atuulaawo n'akaaba nywamu ekipanga 2-3 n'omugabo waayetugalawo n'asooka n'abavuma kati nze nabamanya manyirawo nti kati ono bwenkola emirundi 3-4 bwenkusingana ng'oli soba fanya okreatinga emboozi naawe nemmanya kikyoli abo mbamanya naye ebiseera ebisinga wamala otamiira kati mulimu omuwala gwemmanyi ovlet nakamumanya ye wajja mu bbaala ajja n'enjagaaye soka kunywayo stikingez 2 atandika bbiya nanywa yegulira bbiya we si muntu nnywa abasajja kati naye basimuwala mulungi abasajja bwe baagala omukwana ng'ayomba naye lumu namubuuza lwaki wembesa abaana ganze ndi mukoowu saagala mmanya sina muntu gwe ntya ku nsi nga ne katonda tomutya timpozi katonda yekka naye kati naye anyambye eki ebizibu byempitamu yabintusizaako yayogera bingi naye saamanya kituufu sinamanya kituufu kale but with time ndoza nyamanya ekituufu but according to what I see she's going through depression. She's going through a lot. Because anywa almost buli lunaku mukambwe ayambala bibye yeeyisa bibye kwegamba mukoowu mu ngeri ye so omuntu ali depressed omala okitegeera nti oli depressed I wouldn't advise anyone okunywa omwenge oba okukozesa ekitamiiza kozi mbalabye ate nkyabalaba
n'osanga oli nga musajja mukulu myaka 63 naye ng'azungira mu bwala buto bwala bwazaala myaka 22 myaka 23 nga gwe kasitoma asinga obukadde mu bbaala naye ng'oli ku bakozi okwana bwala obwozaala ekyo kyogamba ekibeera ekyo kisobola omusindikiriza okwagala abaana be. Yes, he can do anything thinking that that action is going to make him happy. Depression, ndozo wali empekeza depression. No, bajjanja naye kyendowooza aba alina kulaba musawo waliwo processes ziyita zalina okuyitamu actually bagenda ne mu rehab oba antidepressants oba bikoze bitya gye bali abantu abajjanja ba depression just the fact that abantu bakyalemeddwa okutegeera nti omuntu asobola kumanya nti ali depressed. Anti kyenakugambye omuntu aba ne depression agamba alina stress. Abantu bawula depression na stress n'abasomyeko n'abatasomye bonna sinkubulya amazima nkikugamba ge mazima take it from me abantu abamu tebawula stress na depression tebabyawula. Depression kineneko, depression kirwadde kyamaanyi nga bwe kiwulikika nti depression kirwadde kya it's long term. Depression tamala gagenda. You can be stressed for 2 hours or 2 days. Ngale ekikusumbuye omuntu sente za zibbye oba waliwo ekikucyankalanyeko nomala n'oterya naye depression. So emabega wali olinawo kyoyogedde n'ogamba nti bintu bingi ebireeta depression. Yes. Ani katubadde ku depression y'abakadde. Nawo depression y'abano nti kati ngoyo omwala gwenkunyumirizaako depression nga ya family. Family y'omuntu kyogezako kulaga nti family esobola okuteeka mu depression. Yes. Okulidde bukojja mama oyo akuzaala bw'omu mu taatawo n'otakula na baganda bo side eri okulidde bukojja okuze ku bukojja bakugobye. Do you think it can be the same person? Olwo baba bakwogerako. Osanga abatali depression akula bw'atyo be bantu bosanga tebagala manya mu bulamu. Nosanga oli nga yali mutemu ngatta abantu natuka n'akyuka nagana naye banne bino nze nkola byaki nga takyasobola kiza mabega nafuna that disorder ku bwongo muye okitegeera kati mamala ofuna disorder ku bwongo ekyankalanya obulamu bwe bwonna bwonna naye depression weeri egira mugundi bwetyo mukuba eryo either family oba ebikolwa byo okitegeera no getting depressed be bantu bosanga ku myaka 5 tabeera na mwana tabeera na mukyala takyaza be bantu bosanga ali mu kikomera alinamu omukozi nga yali proud okubeera yekka nga alina ebimusumbuwa. He doesn't want to relate with anyone. Nina omuzeeyi gwe mmanyi bambi yafa, rest in peace. Ali professor, ali musajja munene ng'ate mugezi somera n'ebweru ate ngeri gyogambye nti professor. Ali professor awogono gatera okuza professor obijjawa Ben MC. Kakati professor oyo akola emirimu gye amala okola emirimu gye n'aretiringa. Oyo mumanyi nnyo okuba namukolera amala retiringa yali munyu mulungi ate nga muntu wabakyala buli ggwanga lyeyagendamu yalinayo omwana buli ggwanga nti abadde wano Uganda n'azaala n'agendako Kenya n'azaala n'agendako America n'azaala buli wamu yazaala naye nga mu abo be yazaala ebweru eggwanga nalabako abaana babiri nalabako mu Germany n'omu Botswana. Kakati muzeeyi oyo n'atunda buli kimu ekikye yalina mukyala we ng'astressinga nnyo mukyala we omwami ya stressinga nnyo mukyala we. Kakati muzeeyi oyo n'atunda buli kye after retiring nagenda ng'atunda ebintu yalitayalinga kubanga ku myaka emeka nze already namusanga mu retirement. Samanya myaka emeka ng'akuliridde yali akuliridde naye ng'anywa waragi n'atunda buli kimu ekikye buli kimu kye yalina whatever he acquired. Amaka ate si yagazimba omukyala yali agazimba naye story endala nnyo naye buli kye yalina ng'omuntu yasookera ku mmotoka gyali atambuliramu n'aginywa
ng'empala asibira muno omanyi abazeeyi abo bapensioners abekunganja ku golf course bategedde kati kategule mwe yali agwa nga muzeeyi oli atamiira ng'atamira n'avuma naye muzeeyi yali agwenga into depression naye tebakimanya muzeeyi sente zagwangawo ng'abanga embuzi ekubiddwa enkuba usanga mukatebe nga yezinze bw'ati nga taba na mirembe nga tayagala kulya tayagala kunywa naye nga mukyala wamufaako bw'afuna akasente akera fuluma we n'agenda mikwano gyeyo golf course ne muzeeyi was going into depression naye tebakimanya nembako omuntu gwe nagamba yali atachudatfunanga naye muzeeyi mulaba mulowooza mukambwe ebikiza empisa ze naye ali sick mentally wala ekikyamu kakale nga muzeeyi oyo obuzibu bwe yalina tiyawerera nabaana be maama yatoba n'abaana nga n'abaana tebamumatira bulungi naye mu baana waliwo yali asinga omwagala muzeeyi n'amufaako n'amutwala mu basawo muzeeyi n'abanga addawo n'atereera n'afuna ku sikiini muzeeyi n'adda engulu naye yabeerangawo ng'olaba yeesooza ng'olaba lunemba yogera yekka nenkitega nga muzeeyi ali depressed naye bo tebakimanya netwawukana naye nensigala nga ngendangayo omulabako baye muzeeyi n'afa actually mukyala we yasooka okufa naye tewayitawo bbanga ddene naye n'afa kati awo ebiseera ebyo natandika okunoonya depression kyeki stress kyeki anxiety nenandika binonyerezaako mpolampola kati nayo depression eri awo kati obuzibu bwe yakola muzeeyi kunywa nnyo n'alowooza nti okunywa kijjewo kiri lwaki abantu bamusitwat balowooza nti okunywa ennyo omwenge oli nanywa cupa ku cupa nanywa buli lunaku mukijja muleetera era abamu banywa nga balina ekirowoozo nti we bananywa ennyo nga beerabira ebizibu bwe balina lwaki olowooza according to awe gy'obalamu gy'obaddeko nabo lwaki olowooza abantu abasinga balowooza nti omwenge gusobola obbakakkanyiza ku bizibu bye balina omwenge olina jja nakakanywa nerabira ebizibu bye nnina tosobola byerabira tosobola ate omuntu anti bo we balowooza nze nange nayipiseko mu mbeera bwetyo bw'oba okyalina endowooza bwetyo bwe munnayuganda cancel it immediately. You're going nowhere. Ekizibu ng'olina kikusumbwa give it time. The moment nakugambye at the beginning nti omwenge it's a depressant on its own. You're approaching depression. You're adding a depressant into your brain. Already ogenda funa disorder. Kumutwe. Omwenge tegusolvinga kizibu. Omwenge tegusolvinga kizibu esi. Omanyi lwaki tegusolvinga kizibu? Esi oyinza obeera fresh and clean. Tolina kizibu kyonna. Nenkutwalako out ne tunywa. N'ogenda ewaka ne weebaka. Enkeera ku makya ogenda kufuna kye bayita anxiety. Anxiety oba kyeki mu Luganda sisobola mmanya. Naye bajja tubuulirako awo. Naye anxiety kyeki? Anxiety we can define it, but we can't define it in Luganda. Anxiety. So mugenda kwata ku dictionary zammwe mu abalaba S media mbeera awo mulabe anxiety gitunyonyolako. Anxiety kyekirwadde nti omaze okunywa omwenge tolina bizibu tolina kunoonya buli kimu kitambula bulungi but the following morning toba na appetite obanga eralikiridde mu mutima owulyanga ekintu kyonna kikusoboledde mu kifuba ono gyo wanywedde emitwalo gy'okkumi noga naye sente zange kati ate abanywa ebyo bikolebwa batamiivu naye sibanywi omanyi nakugamba luli tiyawula omunywi n'omutamiivu. Yes, omutamiivu y'omuntu agenda ne ku account n'aggyayo sente. Y'omuntu agenda ewaka n'anywa biru naga sina tugende ewaka be batamiivu. Naye omuntu omunywi anywa sente ez'ekigero tugenze kunywa mitwalo 6 zeezo naye afuna kye batangisa the following morning. Kati imagine olinamu obuzibuzibu mirimu tewali amakoba gakucyankalanyeeko oba poliisi ekunoonya oba kyate nogatamu
looni n'ogattamu omwenge n'ogattamu anxiety y'omwenge ne stress y'ebbanja kiba kitya kirala banga abasajja abasinga mu bbala eyo balina looni ensi etambulira ku looni ate abamuzi bali mu kusasula ekituufu naye n'omuzimu ogubeera mu looni nagwo sigutegeera wali wawuzeeko sente yes kakadde kamu 216 kakola katya tekakutwa mu depression tekantwala naye zaali zinnuma okusasula kati ezasemba emitwalo 33 gayi yankubira amasimu kuva naye nsuze nazo nenasiba neebasa yankubira amasimu kati yantwala egwe yasooka okustressinga seneze nenzimusindikira neŋŋamba kikafuwe siriddamu kulya looni sorry to say fejijaffe yakula atugamba tetulyanga looni tiye buli kyayina teyali akolooni yalina ebintu bye so I've seen people losing it all through loan omuntu nakola nabeera n'ennyumba ye nabeera n'emmotoka ye nabeera ne bizinesi ze naye looni nejanga erya kimu ku kimu naddayo ku zero kati kino ngenda kumenya erinnya wandimenye gimenye cause kino kiri official kiri mu mawulire olwaleero lwasa mwavu ozali mu mbeera ki emenya ali mu depression ye kenyini yabyeyogerera ne pressure zamukola mabegako ne bamugjeewo ne bamudusa mu ddwaliro sajja alina trailer 10 alina sima amagulu 10 bamukaaga bammeka alina zi cross country naye kati ozayita mu mbeera ki depression bwete weetandika omuntu bwatula wansi n'alowooza kubanga takyavuga mmotoka ze yavuganga n'alowooza okubanga ennyumba agenda givaamu n'abantu bebagenda omwogerako automatically kati depression already oli depressed ogenda gattamu omwenge already omwenge gwina ekirwadde kyagwo kyebayita anxiety the following morning ogunywedde kati anxiety oyo bwomugattamu depression kiba kirala that's why I don't encourage anyone to drink ng'oli depressed nze nalinako ebizibu the personal experience nendowooza okunywamu nange kigenda kusolvinga ekizibu naye nze nanywanga okuvanga ku ssaawa 9:10 paka nga ku 7:8 ekiro kati bagatubuuza bizibu ki nedda jasiment byali bizibu byali bizibu so wafuna ezibu n'onywa ng'onywa ssaawa meka ssaawa ziri mu 11 nga ntandikanga kati bwenasibanga mu nju nga nywa ssaawa bwe ziti mpaka nga ku 8:9 nenzirayo okwebaka 9 naye ssaawa 12 bantunula ng'omutwe gutamidde naye ng'omubiri tegutamidde n'otunula okuva ku ssaawa 12 mpaka nga ku 6 gw'emisana n'ofuna ak'okulya n'oddawo depression oba ne stress oba n'ebirala omuntu asobola okubeera n'afuna otulo depression abuza otulo tosobola kwebaka I used to tell people nti zisobola kubula tulo tutidde until when I realized nti zuka ku 7 nembera ku simu yange paka ssaawa 12 ez'okumakya nemanya nti I'm not okay mentally ebiseera ebyo tiktok yali tenakyaka nnyo nga kati nze nabeera ku facebook ekiro nenscoring esimu neggwayo facebook neggwayo nga tekyakulaga shommo neggwayo ne facebook poze eggwayo eggwayo oscoringa nebiggwayo ne tiktok bagikola tiktok yebulalamuko tiktok teggwayo content ate okumala oli muzibu tosobola nakuddamu kulaba biwala omanyi facebook oddayo nolaba biwala tiktok anti oscoring oba ogenda ku pages endala nnyo so bwenamala okuva mu mbeera eyo ngamba Stewart kino kyoyiseemu onywedde nze nanywako olusinziya walagi ne biyanga 6 naye nga ntamidde ate nkeera nalina okukeera mu ddwaliro kuba nali nafuna akabenje nenkeera nalina okukeera mu ddwaliro nenkeera mu ddwaliro nga ntamidde omusawo nankolako nenzira eka neneebakamu bwe namala okuva mu mbeera eyo nze ekintu kyonna ekireeta stress oba ogenda kundeetera stress ng'oli mukwano gwange oba oli bossi wange oba oli mukozi munnange I stay away. I don't deal with negative energy. Stress kirwadde kibi nnyo, depression kirwadde kibi nnyo. Ovanga ku muntu ng'oli enjala ekuluma naye nga tolina appetite. Omanyi okubeera mu buliri ng'owulira buli omu yeebase naye nga gw'otunula
Omanyi kitegeeza esi kati gattamu omwenge depression oyo you can never be the same. Be bantu bosanga atunula walagi mwerere ngatunula walagi mwerere agudde ebigo byonna enkovu zire ali dehydrated ng'omulabira ddala skin eringa yagonya kitegeera. So depression with alcohol, they should take different directions. Yeah. Omuntu yenna ng'ali depressed, talk to people. Talk to people. If you can't share your issues with anyone, kati awo simanyi. Mulimu abantu nga bo bagala kwesigaliza ebyabwe. Tekisoboka. Bye bali. Ani ngamba tosobola kuwona, you can't feel. You can't. Naye ate depression nga ngamba ya mirundi mingi. Long term depression. No, inakwada example y'omuwala tugeze ono akulidde bukojja bamugobye biki stuff like that. Kati ataawo kirala muko kuba yajjukira atambula n'ekizibu kye throughout his lifespan. His or her lifespan atambula n'ekizibu kye kiba kizibu kyakuggwawo not until nga kiri solved. Not until nga kiri solved. Kati ne mubaamu ne depression eri short term. Eri short term. Yeah. Bosi nakwanira mu mwaka osonga oyo mulimu gwagala naye nga akwana okuva ku January mpaka December. N'otuuka ekiseera n'obeera stress nova mu stress nodda mu depression. Be bantu bosanga bayomba bakambwe mu office omusanga ku reception na musunguwavu. Yet reception is the face of the she's the first image of the company. Ekifaananyi kyofuna ku reception kyekidetermininga kyekiddako. Be bantu osanga balina obusungu ku reception. Abosa amukwanyi alina that depression at work. Nga buli lwatuna kubosaga wakati agenda kuŋŋamba ki. Kuŋŋamba ki. Olunsa mutisanisa n'omutiisatiisa. Tegenda kugoba. Nze nakugamba emirimu gyange omulimu gwange gwe exposes ku bantu bangi. Another example waliwo omuwala yambulako kati simanyi wa gyali. But I guess she's up country. Mwalo oyo anko yamukwata nga muto. Namuddamu ne kati ng'akuze ng'amaze n'okuzaala. Anko we. Uncle biological. Uncle. Yamukwata nga muto. Omanyi abantu bantu bayinza kitegeera. Uncle ku side kya mami oba ya daddy. Abataatawo muto ku side ya gundi. Matano uncle. Omanya nti ffe wano brother wa maama we kale aba uncle muna nti nolaba nkubuuza ennyo nti muno mu Uganda mulimu ate tribe uncle aba mutwala oba kitegeera kakati yamukwatanga muto kojjaawe yamukwatanga muto nga muto yes n'akigumira ng'omuntu. She told me I was the third person to know of it. Kanyengezaako mukansolinga awo biki n'azaala mbeera ate nemwononekera bbaawe n'amulekawo n'adda mu kyalo n'akomawo weyakomawo the same guy namugala jankuwa omulimu n'addamu ekintu kyekimu namukwata. Yes, in the office. Kojjaawe. Yes, the same guy. She was going into a deep actually it's not depression, it's a deep depression. Yajja okundaba nampa hug n'akaaba. Buli yaliyo n'alowooza oba tweyagala tufunyemu obuzibu. Nemutuuza mu karestaurant nemugulira ebyokunywa nange asooka ongulya ebbira namugamba sigenda kugulya mwenge. Naye sooka olye. According to the way I see you. Yes. Tuulaawo nze naye manyi byagala ali mukwano gwange. Netulya netumala okulya netugendako ebayitayo ku Port Bere Luzira. Port Bere netuula eyo netunyumya tugendako ku lyato netukomawo nambulya story nga bwe yali. I felt so bad. Yamala omukwata n'atandika omumutulugunya mu office. Nga gwavuma gwakola ki gwa braminga nga kyekisinga n'omuluma nga wekituuse ng'agenda gamba maama we. Namugamba manyi ki right now oyinza ogenda solvinga ekizibu naye ogenda
kweyononera ebintu ebimu bw'oba osazeewo okisirikirya for all these years almost 20 years sirika family togigamba Bwenajawula. Perfect. Naye nga bali baki? Bakika. Ba Luganda. Gwe bali wakati. Either bofuna obuzibu baggwe. Ekimusumbuire bana sigala nga twogerera ku simu. Obo lyawo nga namuye. Myezi ng'esatu ne mga kadonga nyikivaayo. Nafuna omulimu mu betting emu, betting company emu. We yaddira engulu. Naterera but up to date kintero kimusumbuwa ne babaawo oli badde nzireka ababe ne bansalako ne bankwata ne banfunisa olubuto azadde bastard child depression eri awo mweri eri serious olusi bamusize n'obulwadde the same time you can't be the same as bebawala bosanga nga bacyankalamu nga kuba n'akabazi ku mutwe nga bakoowu. So why we discuss these things in the bank actually let me give you my experience katini today edibadde nti ebbanga lyembadde ku social media kuno omuntu ajja n'akuvuma. I'm giving an example. Nga kyokoze oba otaddeyo ka video wataddeko naye ng'olabye ddala ka video ako tekuli kivumo, you didn't attack anyone, najja n'atuukako obusungu n'awandiika ekintu bwe kiti n'omutunyabo nti n'ogamba kati edda nga binyiiza naye lumu mba ntudde n'omusawo wange nanga those people are not mentally okay. So kyekyazigira mmanyi nga kati omanyi we have to deal with these people. Simbubi waliwo balaga nti you guys you're not okay. It's true. Tori mukaawo olw'okuba nti oyagala wabula gwe mwennyini oli mulwadde naye tosobola kumanya nti you're sick. People are mentally sick. Kyobalaba asobola okujja n'akumasiwa ate nga tolina kyomukoze, kyobalaba akulaba ng'olina ekirungi n'avaako okitegedde, naye sigamba nti oba oli awo naye tamanyi nti ali mentally sick. Kati ku social media okwo mbeerako nnyo, TikTok mbeerako nnyo, mulimu nze abantu bensaasira ate bempa ekitiibwa. Banaye abaana ababavumye abaana ababavumye nentuuka nekisa nengamba naye bano bafaaki n'ekyokulala so tuze tukola comments eri ogenda omulala oli nava ku mulamwa n'awandiika ebigambo nadda ate nogaa katono bw'omuddamu olutalo lugenda tutandika olanoga n'okima amazzi kati awo nkugambidde nti abantu bayitamu bintu bingi yalaba okuvuma ayina kyafulumya okitegeera be bantu bosanga nga bo bawembuzi ku kyalo bamanyikiddwa ne batuuka n'omugoba ku kyalo nga wemula naye nga tanywa na mwenge naye nga ye muwemuzi nga okuwemula ng'alaba kyekimuyisaawo kyekimukolera buli wawemula he or she feels relieved. Ng'obusungu alina bumalirira ku muntu beebo omuntu oyo mulwadde kati abantu balwadde naye ate mu kulwala depression tebaaninyodde mwenge kutuuka ku extent of abusing alcohol. Omwenge tegugatta na depression, omwenge gwokka oza biki kati ng'oggyako kiri eri oza olowooza biki ebirala bitusobola okutunuulira Mr. Stewart? Omuntu ono senga akeera ku makya nga ali stressed, ali depressed, ali sad, alina ebizibu bye ng'omuntu nti senga yemanyiza omwenge guno n'agufula ate n'alooza nti eddagala bizibu ki ebiyinza omuviira ebiyinza okuvaamu bingi anti ebyo twagala tutunuulire olunaku olwaleero. Ekisooka nga sinatunuulira bizibu ye ng'omuntu alina osooka ne yeezuula, am I depressed? Am I stressed? Whatever I'm doing, is it the right thing at the right time? Bw'aba tasobola kwezuula at that moment obulamu bagenda bwonoona. Ebiseera ebisinga ekisooka alcohol abuse. Alcohol abuse ejjiramu bino okukozesa biragalalagala n'abasajja okutekinga advantage nti otamidde view ne bakuweebakako ekiyinza okuviiramu kufuna mbuto oba bulwadde. Ekyo ekisooka. Ekyokulala ebizibu ebiri shosho nti oyo ebisaana mubuuza oyo simusemberera nga buli omu akusosola
either oli muwamuzi or else nga go oli violent kulwana oba oli muvumi ekyokulala nga ekirungi okirabanga ekibi nga gwe kati buli omu omuwalana obeera hatred very good nga buli omu omuwalana ekivaamu ebyo ng'ogenze mu ddogo akakuloga buli akwetoolodde cause tolina kyofiirwa tolina ssuubi olabira ddala obulamu bukomye oyagala ffenna tubeere bubi nga ggwe byebizibu ebiyinza obbaviiramu ebisinga n'ebirala gye biri bingi ontalaga tasobola kufiirwa lulamu obwe kubanga ne death nakyo oba olina okukitunuulira kati kano kagenda basesa naye ate its reality nina omuntu omu gwe mmanyi yanywanga cause ever since he came to Kampala taddangayo waabwe naye up to now sitegeranga lwaki amaze ebbanga kyolowooza myaka ndowooza nga 2 plus ewaabwe tewaliyo oba waliwo ayogera n'abantu be naye sitegeranga lwaki gezaako omubuuza nagaana okuŋŋamba Solumu yanywa twali naye nze nabasanga Busanza mpito nembabongako ne tunywanywamu kati ye alina omuzenga bw'atamiira taba nakoma mu ntambula ye oba asala kubo oba akola ki atambulira ku peesi yemu kati lumu yeekuuna ku mmotoka edduka emisinde sanga 11 ez'okumakya bano bandoogi nga jjaamu nemukonako katini agende waka weyakomawo enkeera n'atugamba nti man I was so drunk I even reached an extent of knocking a car. I reached an extent of knocking a car. Nemufenseko. Netufenseko. Nenga fenga fabamulaba. Twali tulaba obulaba obukirimu. Kati olabira ddala nga ye mu bwongo agamba ne wensali ekubo anyhow. Talina kyafiirwa. Okitegeera. Kati ekyo nakyo kirwadde kiriawo nga labira ddala okufa si kiziwewe. Abantu batatu batunuulira future. Kati bw'aba mukyala bw'omwebakako live n'omwe emitwalo 10 abafunye za mwenge enkeera. Okitegeera aba tatunuulira future. Talina ssuubi. Talina ssuubi. Nga bw'anywamu be bantu bosanga afunye omusala n'agunywa mu kiro kimu. Talina kyafiirwa. Baguzeeko embaga taguzeeko aizulu. Talina kyafiirwa. Kati mu butabako kyafiirwa batera ofiirwa mu obulamu ngeri bwetyo ngoyo gwengambye w'emmotoka yeewaana nti emmotoka yali atomedde emmotoka omuntu omulamu otomera otya emmotoka yeewaana nti yali atomedde emmotoka ye atomedde emmotoka ye ng'omuntu yatomera emmotoka so obulamu gwawo bwe butyo omulala naye namulaba ku mawulire naye sitole nagezaako gifolowinga yagwa mu buto bana basika chips ku makubo ng'alina stress ze omukyala yadduka n'abaana be kumanya emyaka nga 7 talaba abaana be nayiga omwenge alina musajja musiraamu nayiga omwenge n'afuuka ekizibu kati nga yabapangisa igwe bw'oba onyuse genda omugula ecupa za bbiya nnya ku dduuka ye rent oba ontegeera at the end of the month tosasula gula ecupa bwesi ku dduuka nzisangengawo buli lunaku okitegeera kati omuzeeyi yali depress n'agwa mu buto lumu omukono ne guggwawo n'afuuka mulema because of depression okitegeera so you can lose life. A lot can happen. A lot can happen in different ways after getting depressed. Yes. Naye above all bw'oba weezudde ng'omuntu what I can tell you talk to someone. Because watch omuntu aba alina okwezuula to add something on New Year's. Nti buli wootakkiriza nti toli fine ogenda kwonoona. Oba kitegeera buli wootakkiriza nti towulira bulungi no livinga mweyo life eya denial. Actually I always want to tell people nti abantu kati nga fabeera mu camera abantu bategomba nnyo ne balowooza nti obulamu bwatera. I'm here to let you know tulina ebizibu ebibasingako because we are also humans. So kyengezaako okubagamba nti
oba oli awo kyoyitamu nange kiyinza okuba nga nkola ki mpitamu nti you're not alone. It's true. Okitegeera si ebiseera ebisinga obeera ng'oyita mu mbeera embi mu mbeera enkyame talk to someone nga w'oyogedde accept the fact nti waliwo ekigaanyi kati nga w'ogambye waliwo ebintu bitalinaako control kiwatayawea kati nga ziizo n'emboozi zonyumiriza emabega waliwo oŋŋambidde nti waliwo omuwala oli eyazuula nti wakawo tebakola ki bamuzaala ekyo already tosobola kicontrolinga tosobola kizaayo wa mabega so ekintu kyotalinaako buyinza kyotasobola kukyusa kireke let go ezo long term depression zenadde nkugamba so waliwo ebintu ebimu nga tetubisobola ozudde omuntu abaana waliyo depression nkati nga olaba Stewart kati nga gwe wooli awo find out nti waliyo nozuula omukyala wo ng'abaana be yakuzaalira si babo oba weeredde okumala emyaka meka tolina kyogenda kukyusa wolemerako n'olemerako beba osanga nga wesse oba ng'osse ne mukyala oba n'abaana si kulabika nti wesse bettira ddala bessaamu emiguwa waliwo ekintu ebitutuukako nga tetubiinaako control nga you have to accept the fact kkiriza nti kale ekyo kyonna kibaddewo omulimu gufudde amaka gagenze ne what next the fact that oli mulamu era biri gwe yabikola osobola n'okuddamu n'okola ebintu ebirala bwekiri naye ate depression it is so common of late evudde nnyo mu maka amaka ng'ovudde mu bya bino ebya old age childhood trauma biki depression va mu family mu maka g'omwami n'omukyala oba yes married couples okugaziya ensonga eyo kati obwenzi tegakyali mawulire people cheat kamere it's now normal compared to way back in time fe generation ya mama baffe wasanga omwala yafumbira nga alina emyaka 16 n'atuuka okufa ng'amanyi omusajja ogwo bulamu we naye kati you cheat as boyfriend and girlfriend you cheat as wife and husband cheating is normal kati mu cheating omwo obumasu bwebakwatirayo either ayagadde nnyo omusajja oba omukazi ayagadde nnyo omusajja oba omusajja ayagadde nnyo omukazi ne batuuka n'okuzaala okitegeera mukyala wo bw'akimanya oba bbaawo bw'akimanya olwo lutalo si wakugwawo omwana si wakuvaawo leero mwina abaana 3 olaba temusobola kwawukana be basajja busala basula mu bbaala ng'asula mu bbaala oba weekdays ngina kanga bukyali awo saa 67 weekend talinyirayo ddala ewaka era abanero ruumu gye yeebaka oba engoye akyusiza mu motoka abantu bwe bato gye bali ng'agoinga into depression ate abantu bwe bato nno balaba be balina n'emirimu eminene ba CEOs ba directors b'ebitongole naye nga bambi kyayitamu nti wakati mu mbeera nga ye ayinamu ku ssente tugambe naye amaka gakoze teri mwawudde ebisenge tolya waka yego yawo olinamu kasente akasamu naye amaka gatambula you enter through the same gate you don't stay in the same bedroom omukazi tayagala na kikumi kyo zakameeza abaana kyekyobugaga kyolina ewaka okulaba ku baana teri akooleza tolya waka osobola kuba n'emirembe mukwano depression kati depression etandise ozimba ku myaka 45 jjukira abantu babo tebagala nnyo okwasanguza byamaka byabwe into public baprotectinga emirimu kati emyaka 45 n'atambuliramu embeera myaka 55 myaka 62 n'aretiringa kati bwe bantu bosanga nga ayiza omwenge gw'obukadde ng'afuuse ekizibu talina kyafiirwa abaddemu embeera laba it's normal takyaswala ate era kati bituukawo nti maama tamufaako n'abaana bamayi when it comes to their parents ebiseera ebisinga omwami ono batera nnyo omunyiga be bantu osanga beeyogeza bokka ali mu jjaamu akona ku stage mugamba yo ono abadde ki ng'olabira ddala
alina kyayitamu ekitali kituufu. Omunatuke wakawe natyo okuyingira. Nasukabira mu parking okumala essaawa 3. Nina amaka gemmanyi. Sajja yakola nnyo bami n'aweerera abaana be n'abafunya n'emirimu omu alina ekifo kirungi naye ate obuzibu agenda akiitinga ku myaka emikadde. Mukyala we namugala agenda ofune mu boys quarters n'abaana ne babagulira emmotoka n'abaana ne bamugulira emmotoka eriwaka naye omusajja tagirinyangamu. Lwaki? Omukyala yagaana? Mukyala yagaana. Yamujja mu nyumba ye namukasuka mu boys quarters gy'abeera. Cowboy tali awaka. Kati egyo mirembe ki ate bagenda mutega obuto. Tewali mirembe awo. Tewali mirembe. Depression gye njogerako. You're depressed. Sajja yalina musomesa bambi. Yayitanywa mwenge throughout his career y'obusomesa. Naye gwe omwenge gw'obukadde. Sawa 9:10 musanga akola zigzag mu kkubo. Sajja alina envi mu mutwe. Depression agunywedde agenda akakweba katagenda kulya. Depression is real. Depression is real. Ate cases za depression zigenda zeeyongera. Ngagenda zonna mukasonda bukasonda tugende nga tuzikukumaye nga tuzira no press media because we want you to heal. Nze ebimu ku byantandisawo campaign eno nti have been a victim on both sides. Nga depression zagirimu ng'omuntu olumu ng'eri caused by me oba by tegera era ng'eri caused by the society towards me. True. Obviously, so I know what it means and I've realized a lot of people die because of depression, the mental illness. So twagala tukakase nti twali okuyombayomba sigamba nti oli muyombi nnyo. Oyina ekizibu. Tebakkiriza. Oyina ekizibu. So we want you to heal. Era omuntu wajja kadde biseebisinga na commenting wansi. Nayomba. Go heal. You're sick. So abasawo atenda gye bali. Abantu batreatingira ddala ebintu bye. Bajagenda mutwalire bagambe infection. Kati omuntu agenda omusala nga musawo sewuya mungi mpulira olweggulo olutuuka nga nzigwamu amaanyi olina infection. Wali ogenzeko mu ddwaliro ne bagamba nti olina kikuluma. Tekisoboka. Era olekayo okukaka kasendo babuweka oba kyo nti walianga nti nina fatigue. Ampempeke. Towanga okuwulira. Yes, fatigue mumanyi. Naye sayina fatigue. Nalina bacterial infection. Okay. Nenga alina fatigue. Nagana ozimira. Nazigwa naye saazimira. Nengenda across mu ddwaliro eddala. Stuart, nga tumaliriza, do you have something to supplement tumalirize? Kyoyongerezaako kyenyongerezaako bakyensobola okukomekereza nakyo kiri kimu oba bibiri oba bisatu nti Katonda bw'aba akutteko ne weezuula ne weetegeera nti what I'm going through is not right. Yeah. Please neba nga oli loona oli secretive otya talk to someone baako goyogera naye. A problem shared is a problem half solved. Yeah. Ndowooza byebyo weezuule weetegeere omanye nti wano sirina okukomawo wano sirina kukola ki kukomawo. Mugenda mu ddwaliro banange muwulira nga toli fine okitegeera okunywa abamu mwagala nnyo okunywa which is okay naye nze ku ekyo kye nsobola okwogerako wonywa nga ate oli muvuzi tonywa n'okola ki n'ovuga because twagala nnyo obeere mulamu twagala nnyo wangaale bino ebintu we tubibagamba tetugamba nti tubikola in a bad heart ne twagala ensi ekule nga naawe mwoli oba okitegeera so oli ajja kujja kubuuza ekibuzo oŋŋamba ngaani oba oli yatoli fine nakyo tambulamu ndi mwana wa nnyoko obayaga bigambe nnyoko so oba olira nga oli safe naffe yeah please eno campaign yo twagitandikidde ddala so you can call me on 070 whatsapp S Media ku 0701542372 0701542372 tujja kuba twogera ebisingakaawo naye ngera sinaba kumaliriza Stuart kasooka atumire ku bantu be era ddemu asoma akanamba ke in case of any business deal then nange malirize
Sina nnyo bangi bentumira. Mikwano ina mitono nnyo. Oli mukoowu nnyo. Siri mukoowu. Naye abantu abasinga tebaawulamu. Friends and colleagues. Wawo ne yakiŋŋamba. I have more colleagues than friends. Wawo yakiŋŋamba ne tuwakana. Tewani muwakanyiza. Nze sina mikwano mingi. Oyinza okubeera ng'omuntu okola naye nga tolooza friend wo. Abakoligwo ku mulimu si mukwano gwo, so okitegeera nti mukwano gwo ng'omaze okuvaawo awo. Okay. Otegeera nti abadde mukwano gwange. Naye nga abakoligi bange bonna bangi nnyo, bangi bayitirivu. Nze bantwalanga mukwano gwabwe naye ate mbatwalanga abakoligi bange. Naye nga gye bali bonna mbatumiddeko, bempangala nabo benkola nabo, mukyala wange, baana bange, Agre Kata nkutumiddeko nnyo muganda wange, family yange, bakadde bange. Thank you so much. Mbela Eswanoko, I talk with SES Media Uganda. I think Brian about the camera. We'll meet next time. We love you all. Bye bye.